Kweri gwanga soko buze kuba kulaba kulika mu kivulu kya Zizazioni nvuddeyo bannange mu kivulu kya Zizazioni mwebale kubagira Zizazioni bana Uganda ekyo kya kabi nnyo ka trending aka video okusokera ddala hange ruma musajja agamba azibadde batiriyo mbwa akuzadde buto wabulidde otya definitely mpulira bulungi kyolina okumanya kyonna kyonna ekigenda mu maaso essaawa eno mpulira bulungi ntuwe abasobola kunnyonnyola mpulira ntya ne kyewomanya nti mpulira buki bulungi yamani period gye wataningirako ono nodda side eri kano ke kaseera kubadde weetaaga principal kukwata mu ngalo era nakwanjula era abantu tekiriiko nti kaseera basi kipulaninge nti kisetinge naye obudde bwa butuuse buli kyolaba ekiba kizzeewo essaawa ezo bwe budde bwakyo ekintu ekipulaninge kibeera fake mba mukimanyi nti ono ajja kujja bw'ati atambule bw'ati akole bw'ati otegedde but this was real, this was original mukadde akatuufu mu kiseera ekituufu mu kifo ekituufu yaman kino wakikoze ne kitrendinga mu kutrendinga how safe are you kuba kati abantu bakulaba ng'owokusaaga kati bya ddala safe depending on what bya ddala so no like depending on what gyova ne gye walaze no nomusawo gwe nakoze so kachungamba nti how safe am I nino omusawo gwe nakoze Uganda yafo gimanyi njimanyi naye bwe bakufuula omusango that is them naye so agwita ati musango kuba si musango okubeera ku ludda lw'abantu ku side y'abantu musango nze ndowooza nti option ekola ki esinga okitegedde kubatira asinga amaanyi g'abantu n'otambula ensi yonna bulumi ki bwe wayitamu nekyewasinzirako okudda ku side y'abantu obulumi mu ngeri kibunnyonnyola kikyotegeeza pain ki gye wayitamu ng'okyali ku side eriwe wasalawo okukola decision because I know walowooza nnyo to make that decision siyinza kumenyeramenyera kuba eyo story empanvu kyova olaba nti nabadde ntegese olukuŋŋaana mwe ŋŋenda okusisinkanira bannamawulire bonna ab'eggwanga mbannyonnyole kino nakiri mu mbuuze nanange mbannyonnyola mu ngeri eri official okitegedde nja kujja nga mbeetegekedde ate nammwe nga mwetegese nga mutegese bulungi n'ebibuuzo byammwe njabba nsobola okumenyeramenyera mu buli kimu naye kalwalinawo nga bolaba nti musazeeko obusazi okitegedde nga ne mu vibe ya muganda waffe Azioni akikubye we happy for that so nja kubannyonnyola aka department ki gye wandyetaaze muno ate tebajontwala muganda wange speed ng'omuze y'amaanyi naawe kikifo ki kye wandikugonomoddeko ekibuuzo kyoyogera tekirina we kikwataganira essaawa eno tekiegisistinga kyombuuza otegedde leka naawe waliwo ebitambula nti oyagala tekikayo ebyo bigambo byabo era bigambo bya bulijjo bye boogera byabo abatunuulira ebintu ng'ebyokusaagasaagamu okitegedde yes concert ndi muyimbi nsobola otegeka concert wabudde bonna okitegedde but it doesn't mean nti okutegeka concert mba ngitegeka mbu olw'okuba okitegedde naye nga nze okuteekawo concert sisuubira nti mawulire ku nze okitegedde kuba ndi muyimbi era nga bwe nze nzikola ki emabega so saagala omuntu addeeyo alowooze mbu kyonna kyonna kyalaba mbu kirina ekikiri emabega oba nti kirina ekikiri mu maaso no gwe manya nti byolaba essaawa eno bituufu bya ddala ennyimba z'obudde buno ze zisinga otrendinga ku TikTok era abantu bagamba bulijjo tebamanyi nti Big Eye muyimbibwa anti kati ago ge maanyi g'abantu gwe nga olaba nti Big Eye nga bwogambye nti nze singa okutrendinga everywhere it means ge maanyi g'abantu omusajja yantaddeko amasannyalaze siona akirabye omusajja amasannyalaze weegali so obubaka ki bw'omuweereza oba obubaka ki bw'omuweereza kuba kyova olaba nti njagala mbuteeke mu press conference obubaka obutuufu kuba man that's what it is bless up yourself olina bulungi ebifaananyi byeraga fute gyalaga ekisanyu mwalirabire n'abaddemu so kyekyo bamayiko banno be walese eno bagamba ki bamayiko banno badijje mayiko kyova olaba nti njagala press conference mumbuuze buli kimu naye kati bo ebibuuzo bingi bye mulina eno gyotuddemu nati okimanyi yamani so abakulu bagamba kyaka bakagamba kasembayo abakulu abali era basigaddeyo
Kamukokka. Ate kati mugenda kuntabula. Kamukokka kali. Press conference bintu bingi ebiri mu mutwe wede biri packed so. Tuli mu press conference divorce era bakugamba bu. Number 1 everywhere. So chakabi banange oyimba. Alabe principle. Bawulire principle ngayimba oluyimba lumanyoka aba mangu buli ayi. Atandise. Atandise. Big up. You're my way, I need come so you're the only one. Yeah, I wanna be by your side. I'll do anything just to make you satisfied.